tubanirizaako mwenna abatulaba gye musizira okubanga mutulaba mwebala okubanga mutugoberera mwenna abasubscribinga buli lukya mbalaba mwebale kutuwagira tunatera okuweza 2,000 ekyo nno kinzizaamu amaanyi buli alaba nkusaba ekintu kimu bambi kyeyalingirako ku munno ate ne ka comment kikulu wadde ntera okulaba abamu abakomentinga amukomentinga kinzizaamu amaanyi olwala tukiriddeko eno Russia ne Ukraine abamashinale ba wagina bano batabuse babadde bawambye n'obuyinza ku Sande binje byabaddewo mwami kiddonzize naye olwaleero tugenda kutunuulira ekintu kino ekya Russia ne Ukraine gwayagala okumanya ebutuufu bw'ensonga zino njagala otegeere nti tugoberera betuleeta wano bagoberera saali ku kamera nsaba ondeetere mwami Kiddu omala okundeetera mwami Kiddu okweyanjula kyemmanyi tekutwala ddakiika tukirire Russia mu ddwaniro tulabe wali ewa Zelensky ne Vladimir Putin matumpa gwa wa bakalintalo omusajja nga nalabye bimumyuse ku ssaawa esembayo abatuliza n'abatugoberera balamusizza nange njagala okubeebaza otugoberera siffe abali waggulu nnyo w'okugira naye tufuba okunoonyereza okubaleetera ebintu nga bwe biri omanyi omuzira waafiira watini bwe wati mwana wati waba watini nnyo wagina kansoke mbawo ekifaananyi mu abatugoberera bamashina alaba wagina gundi group beegatta ku gavumenti ya Putin mu 2014 Putin we yalumbira Ukraine n'egiwambako ekitundu kya Crimea wigina weetandika okufoomingibwa era yalwana nnyo mu lutalo olwo mwana attu bali nfanfe Porozgin ne Putin bamukwano nnyo ate bonna bazaalibwa mu kibuga St. Petersburg naye bazze bafuna obutakkaanya okuva mu mwezi gw'okuna bana bawagina n'amagye ga gavumenti wagina gifaananye abagoberera ebiri mu Sudaani ey'omambuka nti tulina Rapid Support Force ne Sudanese Army Rapid Support Force eyo yali General Basiri yagifoominga ono wa Sudan ng'era General Dagalo mukwano gwe nnyo nnyo bwe bajjako obuyinza bano abaali mikwano gye beddiza obuyinza ekibinja kino kisigalawo Aname within Aname kakati ye wegena ezze erwana entalo nnyingi abapangisibwanga jipangisi era bo bakagwirawo bali balubimbi kuva kwemu mpaka kutaano nga banyuse oba kasanvu kakati balabiseeko mu lutalo lw'e Syria olwaliro okujjako Bashar el-Assad ne balabikako mu bitundu by'e Yemen kakati tubalengera mu Darfur mu Sudan tubalengera mu Mozambique tubalengera mu Central Africa nga bonna balwana ate nga bawangula basajja bamutawaana nnyo kakati ne tujja tubalengera e Libya ne Central Africa njogedde ne mu Libya nga wonna bagenda kiteebereza okuba nti ne mu Congo DRC bajjayoko balabika gye bali kitegeeza akabinja kano kuba nalaba abantu bangi abakalimu bamemba baako bakuba memba ne ye lyennyini ddene kakati batandika nga 21 abangoberera Putin ayogera eri palamenti ya Russia eya wansi gye bayita Duma annyonnyola abalaga obulabe bwa Ukraine agamba Ukraine mu bbanga ttono nnyo yeetegese okutulumba otyo kati Prigozhin byawakanya kaakati nti oyo yali wolokoso era n'agamba nti
tulina okwetegeka okukuuma eggwanga lino n'ebintu ebirala n'okuzzaawo ekitiibwa ky'abaatusooka ba Peter the Great, ba Stalin, ba Lenin. Era nga 21 alangirira ebitundu 4 mu Ukraine mu Maserengeta n'obuvanjuba. Ekitundu ekye Luhansk, Zaporizhia, Kherson ne Donetsk. Agamba ebyo miwadde obwetowaze. Kifaananye Dr. Ruto oba Samia Suluhu bwagamba nti kakati Masaka njiwadde yeetongodde, Mbalala yeetongodde, Poto Kasese yeetongodde. Naye ng'ate ebyabyogera nga yanyagadde ettundutundu lya Busoga. Yanyagadde ettundutundu lya Busoga. Banga ali makweka nsaamu 22, 23, 24 mu matulutulu amagye ga Russia gatandika okulumba Ukraine mu bibuga 8 omwezi guno omwezi gw'okubiri omwaka oguwedde. Omwaka oguwedde kati mu kujja okulumba ne wagner eno ekwata ettundutundu ejje lya Russia ery'eggwanga ne bamasinale bano bakwata ettundutundu batandika okulwana. Prozgin kyagamba nti minisita w'ebyokwerinda Seigu ye yamatiza Putin ng'anoonya olutalo olwo luggwe afune emidaali. Ebyo bigambo bya mukulu wa Wagner ng'amubalidde nti tugenda kukola military operation ya nnaku 2. Abangoberera olutalo olwo ababazi b'entalo mu Moscow baalubala nga lugenda kumala ennaku 2. Era kyoba olaba nti amagye ga Russia gaayita mu mambuka e Belarus, nga Belarus ku nsalo weewali obwangu okutuuka mu kibuga Kiev. Naye kye baasuubira si bwe kyali. Baali bamatiza Putin nti amagye gaffe oluyingira bannansi ba Ukraine bagenda tuwerokaminga n'emizira. Wache baali babaze? Bagenda kutujoininga mangu batuwerokaminge n'emizira. Naye nga emyezi ng'etaano emabega nga Amerika egamba Russia eteekateeka kulumba Ukraine. Russia eteekateeka kulumba Ukraine nga Russia yeegaana. Kati olutalo lutandika lugenda bafuna ekintu kye baali tebasuubidde. Obusajja bukaluba. Obusajja bukaluba kubanga abangoberera nti bwe bamala okulumba Ukraine eno yakuba omulanga ne bagamba kasita osobola okuholdinga olutalo okumala ennaku 6 kijja kuba kimala. Era kyobalaba nti amagye ga Russia gaali gazze nga gabuzaayo mayiro nga 20 gokka okuwamba ekibuga Kiev. Oluvannyuma ne bagakuba ne gaddayo. Nti baayangwa mangu aba NATO n'Amerika okutandika okusupplyinga ono ebyokulwanyisa. Kati olutalo bwe lugonedde ne lutandika okuleeta ebizibu. Olutalo lutandika ekitundu kya Luhansk amagye ga Russia gakiwamba. Zaporizhia ezono region gakiwamba. Naye nga nawo waaliwo okusitaana okw'amaanyi mu kkolero ly'ebya steel ez'Avastapol. Ewaali brigade efaanana aba Wagner. Brigade eno ate yo yali mu Ukraine gye bayita Azova brigade. Kyatwalira Russia ebbanga ddene nnyo okuwamba ekitundu ekyo. Kati olutalo bwe lugenze lugenda ne bawamba Luhansk ne bakwata ekitundu kya Kherson, Zaporizhia ne Donetsk. Kakati emabega wanoona mu bunnyogovu nga Ukraine yeetegeka enkuba ekendeere, ettosi likendeere, bo kye baayita counter offensive. Kakati nga 4 ogw'omukaaga batandika counter offensive
naye nga mu Gwokuna Wegena yali emaze okuteekayo okwemulugunya ti Ministry ya Defense tetuwa byakulwanyisa bimala. Nawulirako ko ne complain mu bo baagala babe nga balipotinga direct wa Putin bwe kiri era n'olw'omukaaga olw'okusande ensasaga yabaddewo ey'okumuwamba Putin ku Lwakutaano nzija ku Lwakutaano twayingidde Junior anti gwe tulimu kati ku Lwakutaano oluwedde kakati embeera eyo mu Gwokutaano wakati nga batiisatiisa okuva mu lutalo era ne bawana ennaku nti mu bitundu by'e Bakhmut ekibuga ekyo kiri kumpi nga weetoolodde Donetsk ne baga tugenda kwamuka tuveeyo. Putin agezaako okutuula ne basajja be ne bamatiza ne basigala mu lutalo era ne balwana be baawamba ekibuga ekyo nga nyogo mukaaga ekyo Bakhmut bakiwamba mu Gwakutaano amagye ga Russia ne bamasinale bakiwamba ekibuga ekyo kya Ukraine bakiwamba mu Gwokutaano. Kati bwe bamala okiwamba bagamba tugenda kikuuma wiiki 2 ffe tuveeyo amagye ga Russia gajje gakikuume Wegina yeekola ebyo naye ng'era complaining nti supply gye tufuna temala waliwo sabotage mu Moscow kakati counter offensive ng'etandika nga nnyo Ogwomukaaga era egenda mu maaso y'amaanyi nnyo kwa Ukraine yafuna ebyokulwanyisa amagye g'omukago gwa NATO wetandikidde counter offensive nga batendese mechanized brigade eya mechanized yayina emizinga ne tanka brigade 9 nga batendese ne infantry brigade 5 ne zirumba mu njuyi 3 kakati olutalo lwe lugenze lukaluba ku buli ludda ku ludda lwa Ukraine lukaluba ne ku lwa Russia lukaluba era abantu bafa. Bw'aba handing over ekibuga Bakhmut agamba nti obujega obuye ebigambo bye yakozesa owawegina obujega bw'amagye ga Russia obujega bw'abaduumizi butuusizza ogenda okuwamba ekibuga kino nga nfiiriddwa abaserikale emitwalo 2 abawegina kubanga okukwata ekibuga ekyo kyabatwalira emyezi 8 naye nga bwe batandikira okukirumba nga ziri mayiro nga 3 zokka nokiwamba emyezi 8 kakati annyonnyola ebyo byonna naye nga gamba obuzibu buli wano na wano n'entendeka ennafu ey'amagye ga gavumenti ya Russia kakati embeera eyo n'egenda ng'egira linga tetegeerekeka ndowooza abajenero bano ne balaba nga ayagala kubalabisa ng'enjogera yammwe bw'egamba kati nga balaba tabalekedde mu kaabuntu ku Lwokutaano wiiki ewedde amagye ga Russia galumba amagye ga Wegina otyo ku Lwokutaano balaba bakoyo basimentizaako ebitooke babalumba era mu kwogera kwagamba babatamwa abaserikale 2,000 abawegina n'agamba embeera bwe yakalubye nawaliriziddwa nange okulagira abange beerwaneko era mu kwerwanako okwo Wegina ne ku helicopter za Russia 6 kitegeeza olutalo lwazibakwa ne lukyuka ne luddako ate Russia Russia ne bamakinale be baali baleese kakati ne bakuba helicopter za Russia 6 n'ennyonyi bomba emu kakati ebyo bimala okubaawo ne bagamba ffe kati olutalo tuluvuddemu naye bwe tuva mu lutalo luno nti tugenda kwolekera Moscow tulaga obutali bumativu bwaffe talina bwe yayogera nti tugenda kujjako gavumenti abadde mwegendereza ng'ekyakiyita mabbali era ku Lwokutaano olwo ekiro ne batandika okumuvinga nga okuva we bali kiri mayiro 605 okutuuka mu kibuga Moscow n'akutulako ku gye ery'emitwalo 5 n'akutulako emitwalo 2 n'ekitundu n'ebyokulwanyisa byabyo eby'amaanyi ne batandika okugenda we ziwerera ssaawa nga
5-6 ku lw'omukaaga nga bawambye ekibuga ekiri mu Maserengeta ewali ekitebe ekikulu eky'amagye ga Rasa mu Maserengeta. Wagner ate kati yewamba. Yekiwamba. Era omuduumizi waabwe Proziki n'agamba nti okumanya banafu tukiwambye nga tewavuze essasi n'erimu. Ekyo ekibuga Rastatov. Kigiza amagye ga Rasa nga guma nafu mazibu. Okusinziira ku ebyo kakati bwe bawamba ekitebe ky'amagye ekyo Southern Command ne bagamba tweyongerayo tujja twagala okujja kawukuumi ali mu gavumenti mu Moscow. Embeera Putin emuddugaalirira nga Wagner ekaaye. Bwe bava mu kibuga ekyo balumba ekibuga ekirala. Bwe batuukira okuwamba ekibuga ekyokubiri ng'olwo ku mayiro 650 babuzaayo mayiro 200. Embeera bw'etuuka awo Putin avaayo yali yeekukumye. Yayeekukumako mu Moscow. Ajja ku TV alangirira agamba obwewaguzi obwo ngenda bakolako n'amaanyi gonna gennina. Era amangu ennyo n'alangirira kye tuyita masolo. Masolo etegeeza ebiseera eggwanga mwiriri nga bya ntalo. Era enguudo ezimu eziva mu Maserengeta zaggalwa. N'abantu abali eno ku nsalo ku Ukraine ne ku nguudo ezo n'alagira tebaddamu kufuluma mu mayumba. Kwolwo ku lw'omukaaga kati weziwera saawa nga 8 mukwano gw'enfanfe Pulezidenti wa Belarus Alexander Lukashenko alengera ng'embeera ekaaye. Akwata essimu akubira komande wa Waganer. Amugamba Proziki kino kyokola kigenda kukutula Rasa. Singa Rasa eneekutukamu teri agenda kukusonyiwa. Kino kyokoze kigenda okuleeta okuyiwa omusaayi gw'abantu mu Rasa. Ekyo teri muntu agenda kukusonyiwa. Zelensky yatudde wabali abalaba naye nga takyasobola kunywa tuzinga otwo tuwonywa. Kubanga mu myaka egigenda mu 23 tafunanga kyekango ng'ekyo mu bulamu bwe. So ng'abakulembeze abalala kyaliwoko. Ye nga ekyo tekimutuuka kuba yali comedian by the way. Ava mu comedy. Putin? Zelensky. Zelensky ono wa Ukraine. Wa Ukraine. Wa Ukraine nti ali kuwegena. Kakati ekibuga kyonna Moscow, St. Petersburg wezaaweera essaawa 9 nga buli katundu kona kalawunwa amagye. Kalawuna amagye embeera etandise okukaluba. Naye ng'embeera eno yali etuuseewo mu 91 nga Pulezidenti Boris Yeltsin yafuga Rasa nga yakeekutula omwaka gumu. Amagye gajja ne geetoola palamenti ya Rasa eyo gye bayita Duma ne gakutulako amasannyalaze. Obudde bwali bwa butiti mu palamenti nga bagikulaga munda ng'abaka bali ku bukando. Nga budde bwa kizigizigi. Bwali bwa kazigizigi. Naye mu bumalirivu Pulezidenti Boris Yeltsin kyeyava ava gye yali avudde n'ajjaawo muwankaaki wa palamenti n'ayimirira ku ttanka yali T56 n'agamba engatto gy'oyambadde, omusipi gw'osibye, enkofiira gy'oyambadde, emmundu gy'okutte yamuwa musolo wa Rasa. N'olwekyo nti temusobola kukola fujjo bwe lityo ku Barasa. Amangu n'embiro mbaagala muddeyo mu nkambi. Mukama n'amusaasira kuba ebintu bino birimu n'emikisa. Amagye ne gakkiriza ne gaddayo mu nkambi. Mu 93 ne bakikola ku Gorbachev. Ne bakikola ku Gorbachev. Kakati Putin mu myaka gino gyonna abadde tannalaba kintu kifaanana bwe kityo. Kakati Lukashenko bw'akuba ssimu eno, Prigozhin yeekuba mu mutima asitopinga okumuvinga. Agamba
kanyingire mu nteesaganya pulizeganye ne Putin naawe amugamba nno nga tonnawuliziganya nange nti ekintu ekisooka nti abantu bano bassa abantu bange 2,000 njiweewo omubiri gwonna ogusoboka kasooka olutalo lutandika n'agamba nti omutendera w'eggena kwe yayingirira mu Ukraine singa n'amagye gano we gaayingirira Ukraine twali tugiwambira olunaku lumu naga ensonga ey'okubiri nti bajja ne bakola okwekisenjinga prisoners of war nti owambye abange nange mpambye ababo etteeka ly'ensi yonna lituwa oba tabatulugunya n'ekisabo kituuka obawaayo nange nenkuwa abange n'agamba ne tuwaayo abaserikale 100 aba Ukraine betwali tuwambye okuba ekisenjinga mu muntu omu. Mwami Kiddu kansoke nkubuuza omanyi obwedda naye ngoberera obwedda nange ninga kati ali mu kulaba ndi ku YouTube ninga alaba. Mwami Kiddu gwatunulidde olutalo luno okuva lwe lwatandika ne kati Putin akyayinawo amaanyi agasobola okufukamiza Ukraine akyayinza okugafuna anti kasamutandika okwerumaaluma ng'obwana bw'enjala. Wadde kino kibazi tekinnatuukawo kasita olutalo lwamulema munaku bizi yali agambye lwamuva mu ngalo lutya. Ensonga gye yawa yagamba tebagenze mu lutalo era mu mukutu gwa byampuliziganya ogwayogeranga nti Russia is at war with Ukraine yagiggala gyonna ne bannamuye bayitirivu bali mu makomera yagamba kikwekweto operation nga operation ensonga ze yawa zaali 2 oku demilitarizinga the army demilitarization kitegeeza okubakkakkanya n'okubaggyako ebyokulwanyisa eby'amaanyi n'ensonga ey'okubiri yawa nti okuba nazification tibalimu endowooza ya hitira ayagala abaggyemu endowooza eyo ey'ekinazi era nga bw'oba oyogera oba oli ku mukutu olina kwogera ku operation toyogera ku lutalo bw'oyogera ku lutalo owedde kakati ekintu ekyo kasita kyalema olutalo ne lumuva mu ngalo. Prozgini ono wawegena agamba bw'ati nti kyeyagenderera kati Ukraine yemu ku nsi esinga ebyokulwanyisa eby'omulembe mu nsi yonna nti amawanga gano ago ebugwanjuba Western Europe n'omukago gwabwe ogwa NATO nga gulimu kirimaanya America tebakomye kubawa byakulwanyisa byokka ne kati n'amagye ga Ukraine agasinga gatendekeddwa ku mutindo gwennyini ogumala ogwa NATO. Kitegeeza kati advantage eri ku side ya Ukraine anti kati Ukraine ye munafu yalina okubenefitinga mu kati ye munafu naye ate omunafu akalubye anti akalubye agatali matuufu galaga nti Russia eyinza okubanga eri mitwalo kati nga 21 gyakafiire abaserikale nga Ukraine eri mitwalo nga 16 teganakakasibwa nga n'abalumiziddwa magulu mikono na biki nabo bawera. Olutalo kasooka lutandika Putin yakakyusa abaduumizi ono aliyo kaakati wa 6 Putin abaduumizi yatuusa n'okuleetako jeno eyaduumyako gwe bayita Buchovu Mariapo ekibuga ekyo kyekidirira okubeera ekya obunene ku Damascus yakuba ekibuga ekyo n'akituusiza ddala ku ttaka natta abantu bayitirivu kati najjayo jeno bwe yatuuka mu lutalo Russia n'egamba olutalo erumaze era egenda kuyingira ekwate Putin emutte ejjeko ne gavumenti yonna n'ebirala n'egamba nti n'ekirala eryo lyali ttwale lyange Putin angoberera akyalimu endowooza ey'okukomyawo former Soviet Union. Former Soviet Union yalimu ensi 16 ku bukulembeze bwa Ronald Reagan n'akola nga bwe bamanyi Abamerika bakukuta nnyo yasatulula omukago ogwo
ensi zino zonna z'owulira Ngussetia, Turkmenistan, Latvia ezo, Lithuania zonna zaali mu mukago ogwo. Nga bw'olaba nti kati NATO ensi zino zonna France, Germany, Belgium ziri eyo n'agusattulula. Kati Ukraine eno we yasigala ne gyesigaza ebintu ebimu ebyali eby'omugaso ennyo kulasa. Ng'ekisooka nuclear plants ezisinga obungi zaali ziri mu Ukraine kubanga erina plants 14 nga ne plant esinga obunene mu Europe eya Zaporizhia eri mu Ukraine kubanga erina reactors 14. Ye nuclear plant yokka mu Bulaaya eweza reactors 14 eri mu Ukraine. Ng'ebyo byonna Putin bimuluma. Ukraine y'emu ku nsi ezisinga okuba enjimu. Bw'otunuulira eŋŋano, butto, kasooli, obulo, omuwemba, ng'ebyo byonna Putin bikola ki? Bimuluma. Kakati n'agamba nti nja kukola ekisoboka waakiri nteekeyo omukulembeze atambulira mu nkwawa zange. Naye olutalo we lutuuse n'atuuka n'okufuna obutakkaanya n'abanywanyi. Kati ekyebuuzibwa agenda kutambula atya? Kati Lukashenko bw'aba abatabaganya baatabagana ki? Yagamba mukomaawo twogeraganye. Putin olw'okuba akazito kaali kamuyitiriddeko n'agamba kale emisango yonna gye mbadde mbaguddeko egya treason n'ebirala byonna mbigyewo. Naye omukulembeze wa Wagner njagala awaŋŋankire mu Belarus. Amagye ga Wagner gasalendalinge geeweeyo gakkirize n'okuyingizibwa mu ggye lya Russia. Bo kye batakkiriza. Kakati we twogerera amagye gano agabadde ga subscribinga ku muntu omu ganaakwatagana n'eggye lya Russia gali highly trained. Amagye gano tegeekutula ate gadde mu Ukraine, tegeekutule gadde mu bantu. Ebibuuzo byonna bibaawo. Okyaba naye ng'embeera we bwazibidde eggulo nga Prigozhin atuuse mu kibuga Minsk ne wajjawo Katemba bwe yatuuse. Yatuukidde mu nnyonyi ye naggagga, si musajja wa kusaaga, naggagga yatuukidde mu nnyonyi ye. Kati bwe yatuuse Poroshenko pulezidenti wa Belarusi n'agenda amuwa enkambi y'amagye yali ebalemeredde Garrison nnene n'amugamba genda n'abaserikale bo abasobola okugoberera mugende mu setolinga eyo. Nti agenze Ukraine ebibinja bye ebimu bimugomanya muguni mu Belarusi bimugoberedde, ekyebuuzibwa kiki ekinaddawo. Ensonga ey'okubiri etutuukidde mu January nga tufunye ebibinja by'abayeekera 2 January omwaka guno. Mu gwokubiri nga 24 olutalo lwaweza omwaka. Naye mu January watondebwayo ebibinja 2 eby'abayeekera. Ekirabadde ewe ekibinja ekimu kigamba nti kiyitibwa Freedom of Russian Region. Freedom of Russian Region. Kirwana kisinzira ku nsalo eno mu Ukraine. Ekibinja ekyokubiri kiyitibwa okulistowalinga rule of law ne sanity muguni mu Russia. Nti ebyo byonna nga tanalumba Ukraine tebyaliyo. Tebyaliyo. Ensonga ey'okusatu nati ezaateekebwa ku Russia economically eneetera okufukamira. Teri mmeeri ya Russia yonna ekkirizibwa kugoba ku mwalo gwonna mu Bulaaya ne mu Amerika. Teri nnyonyi yonna ya Russia y'abasaabaze ekkirizibwa kugwa ku kisaawe kyonna. Kitegeeza ebyamaguzi tebitambula. N'entambuza ya ssente eno eri circulation yonna. Ssente za Russia
mu Reserve Bank obuwumbi 600 obwa dola bwasibwa. Kakati buli lunaku Russia efulumya ng'ennyingiza yakendeera. Kitegeeza saawa yonna Russia egenda kupondooka. Tewali amanyi kubanga Russia super power. Kikyali ale okugipredictinga okukola ki okupondooka. Naye nga oteereddwako amaanyi ku super power 5 esatu ziri ku ludda lumu. Amerika, Bufaransa, Bungereza. Ate nazo nga z'amaanyi. Super power. Nga gwe oli wekka super power ey'okutaano China tejjaayo bulungi nti ekuwagira. Kubanga Russia ewagirwa Iran, ekitundu kye Chechnya, n'abalwanyi abava mu Syria. Ne kakati Ukraine eno efuna tekinologi owa buli ngeri. Tero efuna emmundu eya Denmark. Oyo tekinologi mulala. Nkya nefuna ewa Bufaransa. Tekinologi mulala. Nefuna ewa Bungereza. Nefuna owa gundi. Kakati ne bwoba ne bannasayansi abagezi batya abasobola okujamingisa emmundu ezo. Bw'ojamingisa eno nga baleeta eno empya. Kati omwezi guno ogenda okuggwako atawanyizibwa nnyo emmundu y'Omungereza Minzaire gye bayita Storm Shadows. Tennabaayo lukwata yonna. Lukwata ye tuyita defense system. Russia terina lukwata esobola ku interceptinga Minzaire eyo. Era abadde bagoberera ye yakubye olutindo oluli wakati wa Crimea ne Kherson. Olubadde lulinkinga Russia okugenda mu Crimea. Minzaire eyo yalukubye ne lwabyamu. Nti interceptor za Russia tizasobodde giraba kubanga erina S300, erina S350, erina ne S400. 400 eyo ya mulembe nnyo naye ekizibu ekigiriko teraba kikompola kiyitidde wansi. Tweyanziza Mwami Kiddu. Emboozi mbadde zigisuubira nti enaawanvuwa neetuuka n'eno naye munange bwino bw'abaawo aba ayina okuwera. Olwaleero nzagala okkirize Mwami Kiddu tubasiibulire wano, naye nga tubasiibula nina be njagala okwegayira banne mulangeeko naffe. Nga maliriza nja kusaba producer wange ajja kunteerayoko ku bifaananyi bya Hotel Bafana International eri Kalamba. Erabika bulungi. Nyiniyo ye nannyini owa Bafana FC. Ye nannyini eri Kalamba awo Kasozi. Kifo kirekera bane tugenda bawayo ka offer kuba Bafana mukwano gwange. Bane mulange kolera ku program by the way nakyagala ekikyali kya nemesa bye biri ebizibu bye nakugambye byasooka n'okukolerayo nange nkyagala akafo kali so quiet tugenda ne tukolerayo ne tuvaayo. So Bafana mutuwe bane Kalango tulangireko wano kubanga muli mikwano gyange tetujja kuseka. Producer agenda kundekerayo ku kifo kino ekifaanana bwe kiri wabweru munda buli wamu. Ngenda bawaako ebimu kina president suite kina akafo sanyukira kaina baina sauna baina conference baina gym kifo kirungi sabalwanyi asobola okusula kali ku Kasozi ate bulungi era bana aba district abaaki mwali tutenga conference kuba walabikira ddala bulungi. So nga tusibula mutuweka business tulange njagadde bakanga mba kuita kukanga mutuweka business tulange ate mutwesigise tujja bakolera bulungi. Aba Hotel Bafana International Kalamba baina ne bakery ebyokulya ebikolebwawo byawo simigati mbumampeyo ogwantako gwacha baina ebyabo. So leka tubasibulire wano Mwami Kiddu ono tujjanga kumuzanga tubawaddeko kwota tubawadde introduction very good nti lwe tunadda tujja kubalaga buli ludda luyina byakulwanyisa bifaanana bitya. Actually Mwami Kiddu olwokuna olujja kuba eno ya lwakuna leero lwakuna eyo olwokuna olujja leke tunuulire ekyo tutunuulire ono ayina ki oli ayina ki ono ayina ki biki ebizze bikyusa olutalo buli mwezi oguddako awo mpadde script n'akalala kemaliza nako nti tubadde n'ebyokulwanyisa bingi ebitagezesebwanga kano kakisa ekola etya. Awo munaku ezasooka nga maliriza Ukraine yajja nefuna emmundu baziyita Stinger
oteeka oti ku kibegabega otyo tewanudde ennyonyi woobwe neefuna emmundu endala naye oteeka ku kibegabega bagiyita javalini temanyi tanka yonna basunireko busunizi eh? basunireko busunizi tudde tubibasomese nja balaga ono kyayina kikoze kitya kiri kitya njagendako ne extra mile mbalage ne buli muntu nuclears ze ziri zitya kubanga alina okukanga Putin bwemujja mutingamba kuba nuclear bwemujja mutingamba kuba nuclear tuwasiibudde tweyanziza ali ku kamera weebale olwaleero tukoledde ddala bulungi tujja kuddamu abasubscribinga n'abatugoberera tubeebaliza ddala katubasiibulire wano